Waawo munanga tesindi ssanyu kosa ne Omega 256 bannange babadde banyumidde Gomesi byengenda okubeera nga nkutuusako ko maaso awo kosa ate Shiba Kalungi ye akakasizza munanga ate ekivulu ky'omwana mulenzi munanga ate Dax Vibes ngenda kubeera nga njija nabyo mu maaso awo kakasa nti no subscribinga kosa ate n'okulayikinga vidiyo Pamita Jaminati nsinza ku Jaminati Yugi mu byonna kansoke nkutegeezeko munnange by the way nga sinaba kubeera nga nkubuulyako munnange actually abantu bano babiri bakoze kye bayita munnange ate kolabo oluyimba lwa tabbu Body good straight like commando masuka Mochifuba chopilo pilo me love your love kilo See you tonight by the way nkugambye luli mugenda mu maaso nga lutradinga munnanga ate okwetolola era nga ku sayidi y'emu jjukira nti nno mwana muwala munnanga ate sindi ssanyu era nga yeetegekera munnanga ate konsati ye basobodde munnanga ate okugendako ku wali ewa Katikkiro nga boogezako okulaba omwami munnanga ate Charles Peter Mayiga wali e Bulange Emmengo wali muganda wange nkugambye babadde mu Gomesi wali bannange nga basanyufu okamalako obumazi bambi babadde banyumidde Gomesi omukyala sindi ssanyu kosate ne Omega 256 oh my god byatambwidde ddala munanga ate bulungi nnyo esayidi eyo ku sayidi y'emu sindi ssanyu avuddeyo ko wali n'abako munanga ate obubaka bwali mu kuyisaawo eri abawagizi be nga boogezako okulaba akatambi ako. Hey, what's up, people? This is Cindy Via. This is definitely the king herself. Now I'm here to remind you about my royal experience this Friday at Millennium Grounds Lugogo, right behind Chinatown. I'm going to be performing live. It's going to be a beautiful concert. Normally the ticket is 50,000 for VIP, but only on Airtel is 40,000. Just dial *185# and enter the merchant code 4394564, and I'll see you at the royal experience. Hey. Ku sayidi y'emu Shiba Kalungi avuddeyoko n'akolera munnanga ate Dax Vibes drop awo nga amukakasa munnange oba n'abeerayo esayidi byonna nja kuba nga mbikutuusako munnange esayidi eyo nga boogezako okulaba akatambi yeyo nno drop gy'abadde amuwadde. What's up everybody? Somebody bana mgene msupporting somebody was somebody nga 27 August all white concert Dax Vibes somebody was somebody good luck kill it. What's up everybody? Somebody bana mgene msupporting somebody was somebody nga 27 August all white concert Dax Vibes somebody was somebody good luck kill it. Ku sayidi y'emu ne Dax Vibes naye avuddeyo ku wali n'abako obubaka munnanga ate bw'agamba abawagizi be era nga boogezako okulaba. Yes, good morning, my people. Masuze Mutia. I have good news and bad news about our concert. The bad news is that physical tickets is ordinary, is 20K, is early bird, is wedeo. The good news is that China ticket Kumumo pay is an ordinary number. We still have some ordinary tickets Kumumo with this gadeo kauka as a 20K. So hurry up and grab at those remaining tickets. Was the phone waliona okubechi white enja ojetu bimbe nachi nalo. Thank you so much for the support. Thank you God. Thank you the fans. Thank you Uganda. Mbagala nyira mwebale nyinyi obutanswaza. Na enja kusaba munana mbalinze muje odripize muchi white okukuba muziki onyimire ode obagambe tino Dax Vibes akuba. Yoyo nno munnanga ate Dax Vibes yeesetingidde munnange ekivulu kye wali munnanga ate kuwuuma showgrounds kigenda kubeera nga kitookweta esayidi eyo bwe nti bwe nkoze kakasa nti no subscribinga kosa ati n'okulayikinga vidiyo ngenda kubeera nga nkomawoko mu maaso awo n'ebirala.